Already kati buli muntu akimanyi Mukenenya gyali. Wobula buli wamu mutekewo obupiira ate mutekewo buli size. Wolaba katabira mu size wano. Si yaje. Ono yambala XL nze nyambala medium. Kati mutekewo. Obupiira buli mu size. Ate abamu bagamba mbu ate bubanyiga. Mbutebutu. Ate babweka kambwe babweka kakatisi. Oyina ati no oyina lwokamba lwa akaserengeta tekaddayo bagamba ogwo omukolo bwe guba gulina okubanga mayingi yo nikakana kale weka katika mukanu ngana okakumalako mirembe yeso wacha bamba busu walogera lele yakabeti tibaddaye obupiira buzibu oyinza okuboli ne mwana omwagalwawo tugeze mu room munagamba mbobo onotera nagandi mukulu totaddeko kapiira mbukati obalamu fuluma olaba abakutayimize mu mbeera bina yalimba bobala mu fuluma nti aje omuntu wabanga kusinga kuli kudala wagguluko bwaba ayina waali ofuba nnyo obutamweraga obutemulisa gyali gwe positioning mu ango wanaakulabira bwaba akulina mu interest yajja gambe aje mukwano gwange ogamba otya so sigwe mwetega tomwetega kale mwetege netobako action kujja nti ojjajo oyo okulaga nti omumanyi kyekyo kati principle ye oluvimbo lwe yazavimba nga toyinza kujja kumala kugamba mbu ate weereta ate nga bulijja kuwulira olasana birala ate neweta musimanga olasana birala ate gwe nojja omwetege omuntu bwakusinga eddaala era mwenna mbagamba omuntu akusingako eddala mu kintu kyonna bwaba ayina waali weteke mu position wakulabira bwaba akulabye nga akwetaaza ajja kubongako bwaba akulabye nga takwetaaze bw'atakubongako n'omanya nti andabye tambonzeeko kite oba bwe bamulabira mu mbeerere y'obuyimbi bwe yalimu edda kati omuntu eyazze ku Serena oyo Bobi Wine si Kyagulanyi oyo ye Bobi Wine ye enkola ye yo yenkola ye abana Uganda minzo okuddawo ne mukyakyanca ne mugamba mbuno omusango mwawangudde nedda teri kooti esobola kusala musango gwe gutunga Museveni takirimu guloza lwaki yavuddeyo n'akiwakanya kagambe ebintu bibiri ekisooka Museveni ayogerwako nga dikiteeta nakyemalira amaze emyaka mingi ng'afuga eggwanga nga tavaako era buli omwaga amusajja mubi nakyemalira akolanga byayagala kyokka tuli mu kaseera tugendera mu kalulu ng'ayagala asooka alungiye ekifaananyi kye mu mawanga ga Bulaaya nti bannange we mugamba mbu kkooti nze nzisalirawo olaba yasazeewo okunzijako obuyinza okuwozesa abantu abanvuganya nempandika n'ebbaluwa yino nga siri mu mativu kati mungamba mutya nti bannange buli kimu institution zonna nze nzitwala kati singa nze mbadde nzitwala eno kooti nandigikiriza okusala bino kwe gakyalaze nti kooti zeetwala yakyalaze nti buli omu kati buli omu agamba kooti ddala zeemalira era ogenda okulaba kajjajja taba NRM Lubalusewa TV mazima ku mazima ya ayyuhalladhina amanu muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati olyeyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubaka ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto ebyentiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna akyatwekumiddeyo ku Lubalusewa TV amanyi aje Samuel nga bulijjo tugenda kuba tutambula olunaku lwaleero mpola mpola
twebaza mwenna abatugoberera ku Lubalusewa TV ku TikTok, Facebook wamu ne YouTube. Mwebale byonna bye mukola era tusiima. Nyongera bajjukiza nti mwaka mupya tuli mu February, abaana baddayo ku masomero musobole okubanga mweyuna okuzza abaana ku masomero, abaana tebagende babenga banoonya future yaabwe. Ffe tuginoonyeza eno ate bo balina gye baginoonyeza basobole okujja mu society nga ate obwongo tebukutte ng'obwabamu betubeera nabo. So bwete bwetugenda okubanga tutambula olunaku olwaleero program nsonga ku nsonga nate tukomyewo tusobole okubanga ate tutanye ensonga ze tusobodde okubanga tuyita mu wiiki ewedde oba wiiki eno egenda okubanga efundikira mwe bwe tukakusanda ebeewuggwa efundikira tusobole ate okubanga tutandika olunaku lwa Monday. Nzaaje Samuel nga bulijjo kasuke mpiseewo abateekamu ensimbi Sunset Junior Schools bano nno nga balina branches 3 bakutegeeza nti batandisedde okuwandiisa abaana. Twalayo omwana wo balina branch e Kawanda, e Matuga, Saako ne Kawempe. Twalayo omwana mu office basobola okubanga bamuwandiisa ate afune ekifo ng'obudde bukyali. Oleke kumuleeta n'oba tonnafuna school fees yenna naye sooka owandiisa omwana omupya oyo asobole okubanga ayingira essomero. Essomero ddungi nnyo, balina dormitories ez'omulembe, ebyendya birungi nnyo wamu n'ebyensoma. Abasomesa bali professional. Bakola ekyo kye batendekebwa okukola ye Sunset Junior Schools. Abala bateekamu ensimbi ye Aji Kalem Mukisa ono nno ng'asangibwa wali eri ebujuuko ku kikubo ekigenda Emitiyana oba ku luguudo olugenda Emitiyana. Aji Mukisa Karim akola ku ki? Aji Mukisa Karim musajja musomi wa dduwa. Jangu okusomera edduwa osobole okubanga ovaako agasiraani ofuna omukisa. Nyina muganda wange Katabira Mohamed yagamba nti mu nsi byonna by'otambuliramu mukisa gwe gukulembera, gwe gulina okukulembera. Genda wa Aji Kalem Mukisa wali ebujuuko asobole okubanga akusomera ku dduwa. Enamba ze ziri awo ku screen yaffe osobole okubanga omukubirako. Talina tabu Aji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aji Mukisa abantu balombere edduwa basobole okubanga bafuna emikisa giri gyennyini. Abala bateekamu ensimbi be bano bennyini benyamba olunaku olwaleero ate nga batwambaza bateekamu ensimbi ate nga batwambaza ya Mosh Media. Bano nga basangibwa Matuga. Bakubireko ku namba zaabwe basobole okubanga bakwatira omukolo. Oyina kwanjula mbaga, graduation, oyina birthday parties, oyina baby shower oba oyagala ki mu byonna gonoba ojigidamu yala kuyingira nyumba Mosh Media gyo bawekwata sobola kubanga kutusaka ebifaananyi eby'omulembe abamasomero mbazigirira Mosh Media ekola branding yonna. Kuyine motoka oyagala gi branding Mosh Media gobokozesa oyagala ki flyers oyagala brochures byonna Mosh Media. Sijja kubarwisaayo ngenda kuba negatibwako muganda wange ate nga naye mutunulizo wa nsonga kyokka ate gwe mulaba y'omu ate nga tukola ne ku Lubalusewa TV producer presenter byonna bikola. Tugenda kuba tumwegatako program eno nsonga ku nsonga era y'omu ku batandika program eno ate nga ayinawo ne program ku Lubalusewa bagiyita oluyitayita. Bw'oba tomanyi byafaayo mu ggwanga mu mawanga gonna beera ng'otega Lubalusewa TV osobola okubanga ofuna oluyitayita ne mwana mulenzi Muhammad Katabira. Nyina ensonga lwaki mugamba manyi omubuuza naye lwaki totandika na Katabira Muhammad naye agala nnyo Muhammad Katabira ndoza lwaki ngamba leero tusanyusa okulaba nate se nange nsanyuse nate okuddamu okunjazaako ku Lubalusewa kabadde kayise okuva ddi okuva libadde liyise naye Lubalusewa yombeerako. Okay. Ya mbeerako nga ogambye producer n'enkola oluyitayita naye kunchazaako ku show wano ndowooza obadde oba wangoba badde nafunamuuko baye nafuna kuba wejjere negakase ku bano ate gwono gy'oluvannyuma era amaze n'enkoma omuna omanyi ffe Lubalusewa kasita oleeta omuwejjere kasita tutumukoba olina omuta n'osiga agaggawadde olina omuta. So buuza kuba tulaba osose kumbuuza nti lwaki nsosa Muhammad Katabira gwe bakubuuza first name yo waayani Aji first name lyerinnya lye basoka okutuma wano oba ngambe mu Africa erinnya lye basoka okutuma liba ya ddiini kweli bakubali kutumya ne mu ddwaliro ng'okyaliyo naye ate eri ekika mu family edda zasookanga kutuula ekika ne kitwala bagamba omwana tumuwadde linnya ki naye bali babuuza yo first name liba lya ddiini ebintu no bikyukidde ddala second name so ensonga lwaki nsooka Muhammad Katabira fe abaaviirwako abaffe mukama abawumuza emirembe twetuumira
ffe twebbulamu bwebbuzi ankali by the way ekyakyusise ekyo nange omuzadde omu nkyamuyina naye sikiriza muntu kuntuumira mwana wange erinnya Onzo tuma omwana jjajja ne jjajja nga yali musezi yali mukozi wa bikolobero ate amannya gabbulukukira mu bana no bakutuma omwana nga yali mu bikondo nozo omwana asitama jjajja alabika yali mukuzi yali nekolera jange no gamba omwana wange omukatula bulungi takitegge agira ati kumbe erinnya limulondoola omwana owange nze mwetuumira erinnya kati ng'onyumidde mu Moshi Media batu yasazeewo okutwambaza era ng'omuntu aba ateekamu ssente mu programu w'abeera ate ng'asiima anyumirwa baluseewo alaba kiba kirungi okukolera omuntu asiima kituufu omuntu atasiima ye muntu asinga okuba omubi ennyo mu nsi ya Katonda olwaba olina w'omuwagamba nsiima bongerwa kira okuvugako akagambo nsiima omuntu wasiima oyongera mu maaso n'okukolagana naye kuba omanyi nti ono kyenkoledde ayina engeri gyakitekeddemu nze nyina kyentera okugamba abantu nti omuntu watasobola asiima mitwalo 5 omuntu gy'amuwadde kale ate olwo bano abamuwa 5 3 so nga ate n'omuntu okwevaamu n'akuwa 1000 aba yeevuddemu oba toluyina otuukira oddusaba oba oluyina lwakyagulanye kuba nze nawe yagambira nti gwe tokoze onyooma omulimu gwa chapati naye oli bw'amala ogukola nafuna kasente aye n'omusabayo 1000 ate nga gwakoze okufuna 1000 lw'omusaba tosobola nze nyina example gyempa abantu katabira nti kati kubanywamu manyi okuga nti omuntu wakwatira ecupa ya sente ze naggulira ecupa ya bia 15,000 toga nti akugulidde entono ecupa lwaki takugulidde 3 kubanga oyinza oba togulirangayo wadde omuntu wala gy'ow'ebitano nawe okwegulira ate oli akugulidde oba bakugulidde bugulizi gwe oba osobola ogyeyiwamu mulimu abamu nga tasobola gyeyiwamu okimanyi kati nze nyina producer waffe yabadde ayina banka ye n'agisumulula namuteddewo ka message ne mugamba mpa ku ssente yaŋŋambiddewo za school fees n'omugamba school fees ogenda mumuwaayo paka makerere kiba kitegeeza omuntu osobola omuwaayo 2 school fees siga nti ogenda musasula ebbanga lyo n'abaana libalisomera nange namugambye ogenda kumpaayo meka naŋŋamba n'okumala tezimmala okimanyi so okugaba abanyi b'omwenge abenduza baba n'abakozesa ebirala ebikubakuba okusinga mwenge yasobola okuva waka nga talinamu yadde 2 naye n'akomawo nga atamidde abo bawalagi si babbiya mwenge ngambye mwenge omwenge kugatta abawalagi obalabe abo basobola otuula watudde ave waka talinamu yadde 2 n'akomawo ng'ayogerera ku kkubo n'omanya nti owamu n'akomyewo ng'ogumuli ku mutwe naye abatulaba babuuzizaako abatulaba ku Lwalusewa TV mbabuuzaako ak'ensuso nti mwebale kutugoberera kabembeera ki kebembeera ki nga mwe mwasalawo nti Lwalusewa buli kye muteekayo tujja kuba nga tukigoberera nammwe abatuwabula ne mukomentinga ne mugamba mwogere ku kino muna nammwe tubeebaza ate mwe abaterekako data ne mulaba vidiyo zonna okuva wetandikira paka gyekoma ate mwe tubeebazaamu ak'ensuso ndowooza sijja kutwala mulimu gwa host ye yajja ndowooza okugamba yajja kuba nga wanokolayo omulabi waffe asinze n'amutumirako natulaba ennyo n'amutumirako abakomentinze abasinga okukomentinga ab'olulango n'avaayo nayo n'aboogerako wano ku Lwalusewa ozo gujja kuba mulimu gwe sijja kumuyingira naye mwebale kutulaba nze Muhammad Katabira mbagaliza programu ennungi nekirala abalabi baffe kyenjagala obategeeza nti waliwo message ng'olya abalabi baffe kyetwagala obategeeza nti Lwalusewa nga yo ffe eno TV ereeta abantu ewa platform buli muntu era buli ali eyo yenna olina kizibu kyo olina kyoyagala okuyisaawo kasakibanga tekikontana n'amateeka ga TV oba ontegeera bulungi olina obukugu obw'enjawulo osobola okujja kuba oluusi muyinza otusaba omuntu naye ng'ate bwe twali tumuleeta temwamutusaba ffe twamukolaki ffe twamuleeta so kiba beta n'olaba ekyo omuntu kyakoze eki kyabaleetedde kubanga mubanja temwamumusaba nti yeguyamumanyi tewali yamutusaba nso kirungi nnyo ne tubanga ffe tubaleetera n'osiima oba no kino bwekitu n'ekirala nze kinalabamu nti ebiseera ebisinga era bino ebintu by'empuliziganya bizibu nnyo communication muzibu nti abantu bo balowooza nti
ye kyayagala mu bulamu bwe kikijja okujja kuba osobola okusuubira omuntu okwogera ekintu naye nga tajja kwogera ate gwe kiki osobola kwogera oluusi nga naye otukikyaza wano osobola okwogera ekintu ne bakuvuma ne bagala tetubyagala saate tekikujja ku mulamwa oli ne bakomenti nga akuvuma gwesigala ng'okola ekyo kuba tokolera oyo yekka okolera bangi. Okay, katusimbule wiiki nga bwetambudde tugenda kutandikira wali eri ku Pugundi. Lero katandikire mu entertainment. Kwa kabadde katambule nnyo. EPAS, we congratulate you nti yavuddeyo n'ategeka ku Serena. Musajja oyo nze nyina ekintu kye musajja teyeri antama. Soka EPAS ye musajja atamanyirwa, ye musajja ateeguya, ye musajja amanyi kyakola. Si kumuwana naye ye ali straightforward. When he tells you this and this abamazi teyakwenya nze bava ne bamubuuza ano lunnabe nga balimu bino ebyenkaayana byabaddemu nagamba katulaba EPAS temumulangidde bibi bamu interview nga naye omowulya kyeyaddamu bayinza okuba abanopu tebannakumpusira naye bayinza okuba bali busy ate nange yagamba setaga nopu composting kuba kiri kibiina kya byabufuzi nze ninashu kweka omusajja oyo kikye mwagalako bye bimu ku ebyo musajja yakoze show nebeera successful n'ayimbira abantu be n'akola ekintu ekitabangawo n'ava mu amaze she egaddewo n'ajja mu audience n'abuuza ku bantu ng'agenda abeebaza okujja okumuwagira n'ava ku ekyo ne bannamawulire ne bafuna interview kizibu nnyo okulaba omuyimbi omujjako interview saawa eyo nga amaze okuyimba abamba tugamba aba rehearsals zaamumalamu dd'amaanyi biki kati kyensinga okujjukira ku EPAS imabega kawo ndoza mwaise emyaka ndigiringa ngezi oba yalinga 2019 tulita Bebekulu bafunamu obutakanya ne Bebekulu EPAS n'agula embuzi n'agituma Bebekulu yagambye yeruyo goti aga embuzi yino ono ye Bebekulu buli wamu naddanga ntambula naye mwesinga omujjukira kawo so musheyo yabaddemu ebyewunyisa bingi principal yabadde ayingirawo omukulu wayadde yadde amweteze mukulu akola wa producer wange bamuyita Simon omunene w'ekibuga ne principal yakikoze intentionally obunene buli mu size mbiko olwo oba muki omunene w'ekibuga ndoze ekibuga akimanyi nnyo tusi ate mu kibuga wanze nzijukira mu edda bamuyiridde amayinja ate nanyini kyo edda nali manyi ekibuga nali nnoonya mutaasa n'abaana ba boda mmwe nayimirira eno side yeno ngeno ku mapeera kati oludda olwo ongokirya bukirizibwa okukirya ku mutaasa nembuza omwana wa boda madeza wakundagira ku mutaasa nanga atuula tula nkutwale tojja kulabawo yantwala nampisa eri mwali wa paka na nyambuzi kwegamba ekibuga kali bwega nti Simon omunene w'ekibuga alabika munene mu kibuga akitegeera bulungi naye yabagambye temujja mwawukanya na principal nekyazina okuma video ina desi gitegedde bulungi namaze nenjitegereza nadema nti principal yazemu n'amubuuzaako niye yagandidde omukwata mu ngalo andi kati omuntu atali kyaliwo mulagirawo nti gwe toli kyali wange tomukwenya bino abamu bye bagamba semanga mulabewo omukumi yaddala ku lusegere munomanya kyazzaako anti awo webayitire nebayitiramu oyo yennyini akuli ku lusegere gogamba nti semanya mulabewo omutega ku lusegere obuzibu obuntu abamu olaba TV zino tulina abakama baffe betuba tukolera ngamba ziri mainstream zotekako ku TV decoder biki n'olaba free to air zina tulina bakama baffe betukolera betwagala osanyusa kati abamu beerabira obulamu bwabwe obwa bulijjo mwe bawangayira mu bantu ne bagendera ku orders z'abantu beri be baba baagala be bakolera kati abantu we bati oyo Simon munene w'ekibuga amanyi nti muntu wa Bebekulu wa NRM era ne wabeera ku mpewo eyo gy'abeerera ku Bukedde kanjogere ku Bukedde radio gyakolera programu ze era kadingidi kakuuta ka NRM ka Bebekulu ekirala nti aje omuntu wabanga kusinga kuli ku ddala wagguluko bw'aba ayina waali ofuba nnyo obutamweraga obutemulisa gyali gwe positioning mu ango wanaakulabira bw'aba akulinamu interest yajja gambe aje mukwano gwange ogamba otya so si gwe mwetega tomwetega kale mwetege ne tobako action kujja nti ojja gy'oyo okulaga nti omumanyi
kyekyo. Kati principle ye oluvimbo lwe yazavimba nga toyinza kujja kumala kugamba mbu ate weereeta ate nga bulijja kuwulira olasana birala ate neweeta busimanga kubongo olasana birala ate gwe nojja omwetege omuntu bw'akusinga eddaala era mwenna mbagamba omuntu akusingako eddaala mu kintu kyonna bw'aba ayina waali weeteke mu position waakulabira bw'aba akulabye ng'akwetaaza ajja kubongako bw'aba akulabye nga takwetaaze bw'atakubongako n'omanya nti andabye tambonzeeko kite oba bwe bamulabira mu mbeera ey'obuyimbi bwe yalimu edda kati omuntu eyazze ku Serena oyo ye Bobi Wine si Kyagulanyi oyo ye Bobi Wine ye enkola ye yo ye enkola ye ye takwenya muntu kati singa yabadde Kyagulanyi era singa yabadde ku political rally singa awo yabadde amubongako n'okwogera naye yabadde amukwane mu ngalo namugwane mukafuba namugaja tugende Kadaala Kyagulanyi naye wano yabadde Bobi Wine Rio Badman bagamba Kadangala Dangala kamucha yoyo yabadde awo yakulabisaamu olabanga aba babiri wano mu byobufuzi ayina kubaani ayina okujjawo karakita zombi zeetaagibwa omuntu alina kuba ku bbala limu era bulijjo Oluganda lugamba Abaganda mu muntu afiira ku bbala limu kati Chameleone lwaki mumunenya ebbala Chameleone ngambye omuntu alina okuba ne sides bbiri Chameleone nawolovu akyuka mukalameka wabeere wakiragala n'abakiragala wabeera kyenvu n'abakyenvu wabeera kikusikusi red titwagala Chameleone twagala omuntu asobola okuba ne characters bbiri nga wabeera wano asobola okweyisa mu kijja mu ekyo nga buli wabeera yeeyisa mu ngeri yesobola okujjayo wabeera ali kati omunene w'ekibuga nga bamuyiridde amayinja mu kibuga kyakulembera mwali omunene kati ate yatulaze nti ate obunene bwe buli mu size kuba nabyo size nti yenkana ni mulodi bonna bayiikayiika bamala kuwumbawumba naye era nga obagamba nti abanene bakola tewali kye bankola just nti baba beefaananira byabo njagala nnyo kulifaalinga ku ngero z'Abaganda bano Abaganda bagamba nti ow'empaka akuna meegi ebiri bw'akunama ogumu aba tawedde ataweera bamugamba okunamya agira agamba nkoze ntya nze akoze paka wakunama ebiri ekyomulyango kyamulemye n'ayingira ne munda n'agamba oba Badman Kadangala kamuca teyandabye kuno kamusalireko ddala waatudde era ne Badman obedda atunudde n'eri tabiriiko bwaki olaba abantu abali prominent oba abantu abalina bye batuuse kati Bobi Wine kanjugere Bobi Wine kuba character yabaddemu wa Epasi yabadde nga Bobi Wine si Kyagulanyi kati Bobi Wine yabadde wa Epasi kale wonna wabeera nti threats ezokumalawo obulamu bw'ennyingi nga ne parliament yatuuka n'okutwesa ku mulamwa ogw'obutwa obususse okuwa bannansi mu Uganda obutwa nga tulabyeko n'abantu abamu wano abafudde alipota nizivayo ne bagamba yafudde butwa n'abamu ne bavaayo ne batwalibwa mu mawanga ga Bulaaya okujjanjabibwa nga ripota zivudde zigamba yaweereddwa butwa kati omuntu gwolaawo gotakolagana naye ati obutwa bwa bika bingi okimanyi basobola okukola akatwa nga DNA eyo yokka ko bakakoledde nze nezija n'akatambaala wano nga naye bakajja ku DNA eyo nga nze newenka kunkumula bwinti sina kyemba naye nga gwokassaako ofa abakola obutwa balongoosaamu abakola obutwa kati balongoosaamu kati omuntu gwolaba nga tabadde kyaliwo lubeerera aye neyeemulisa tasinza okunyumira ku principle yeyaga yati isomu yabadde baniriza abagenyi kati ku mulyango yabadde akolayo ki kati principle yagambye bankubira wano amasimu okusinzira ku pengepenge yeyagambye nti principle agamba bankubira wano amasimu mbwaliwo Asha gwe sibuuziza oyo ye Bobi Wine omunene ate kati omunene kati awate okulirawa njagala ombuulire diwa olabye Kyagulanyi nga alina waayimidde mu layini neye positioninga muntu bamulabe olode kati yali ku top wano mu Uganda kati abantu abasinga okwagala baliwe aba babiri Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka bw'ayagala okuyingizamu owokusatu ebyo bibyo nenga amazima we gali
kati obeera nga abantu abali ku top waggulu tasobola yikwe positioning ate munene w'ekibuga kye kikwe positioning sa ate munene wawana akulaba yabadde ku gate anti yo Asha gwe nkugambye yabadde mwaniriza w'abagenyi nayo tomanyi oba yabadde ne ku mission y'endala yonsonga baki baita balya kulya ewa wakati bamulidde Bobi Wine saakati yekengera buli kimu tugenda mu kalulu yekengera buli kimu n'awatali kalulu okutiisatiisa n'okumalawo obulamu bw'abantu wano abagezaako okulwanirira eggwanga oddijja mu buwambe bulina okuba nga oli mwegendereza nnyo okimanyi ne mu paalamenti waliyo kantiini namba ababaka paalamenti bagamba nti mu paalamenti buli muntu ba MP abasinga babasibira babasibira ewaka balinga baana ekiri mu paalamenti okimanyi n'obuzindalo kwe boogerera babula kujja nabo era singa balinga bagabuli omu asobola okujja ne microphone ye ntugiwa yalinga singa twabawadeza yandize n'akazindaalo mu kkooti obutwa butambula mu Uganda wano gwolowooza njagala otegeka omukolo oyite ku bannabyabufuzi obucupa bw'amazzi bwe bateeka ku gundi olaba obunalabayo munnabyabufuzi n'ogwasumulula kacupa nze tulina okwanjula kwe twaliko nga ku baka abajja kuliko jjeno abako bajja n'emmere yaabwe naffe nga tulina gye tulya kati eggwanga literedde kanembuuza gye muwasa nayo temwesigayo kiki kye mutwala mu nju olaba bapanga mukyala wo gwoswa naye mu buliri bajjeno bajja ne basaavisi gundi baabwe ne babagabula emmere yaabwe yali different ku yaffe nga ne baffe abaatufumbidde balala kakye nabuuza nti olaba ne gye muwasa gye muzadde abaana twaliko n'omusajja omu wano n'agamba waliwo yali Major General eyafiira mu nnyonyi Munnayuganda Major General twali ffenna wano ate ali mu kintu nga yatunyumiza ng'agamba ye bamukolera ecupa ya champagne ngeri special kuva China si Russia Russia yenzibu Russia ne China kemawanga gakyasinza okula mu technology naddala ate se technology w'okubeezaawo abantu wabula ow'okubajjawo Russia ne China kati bamukolera ecupa ngeri special nga sinsaanukule okuva mu factory nti eno yoono ate nga ne obutwa ne wabunywa bagamba ebadde heart attack so kati buli muntu wano mu Uganda ng'olina wooli ng'olina okusinga ddala ng'ogezaako okuyugumya entebe ennene olina okwesiba ezi kati omunene w'ekibuga kati ndowooza abeeraani simoolo w'ekibuga obunene bwasigadde mu sayizi nenze amagezi yagaye mumulekete mwawukanya na Kyagulanyi ate yange yabeerako naye ddi ngambye omusajja wa Bebekulu wa NRM kakongoliro tosobola kubeera nga ate mbuuza okyawo otya maama n'oyagala omwana era bino byempulya mbu simangayo maama oyo simwagala ate muwala we mwagala ebiba byakyewussa maama oyo eyinza okuba ekyamu kukyayisa kukugaana muwala we kale ekyo kimu kukyayisa kyawa ne byazaala kati oyagale NRM oyagale NRM oyagale ne principal ekiba tekisoboka kininga kugamba waliwo munnaffe wano Musanje yagamba muze ndi NRM people power tebikwatagana tosobola ayinza okuba nga wa NRM maanyi g'abantu ate maanyi g'abantu mu NRM waliyo maanyi g'abantu bayibyoki ate liiyo omuntu kasita omuntu abeera nga wa NRM mpozi nga ali open minded mulimu abantu aba NRM ng'alaba ensonga nga zoogerako mu butuufu bwazo oyo aba wanjawulomu ne mubeeramu oli nga ye obwongo bwasanyalala oyo aba takyalina kya tosobola gatta bintu bibiri mulundi gumu kati epasi yekyemwebaza yakoze show yabadde nnungi era n'obukumba bwe yakubye nalabye nga wabadde maada sibe bagamba we bati anti bimunyingirira biyingirira mutabimanye ebinungiga biyige nange babadde bwa tabbu naye nga ndowooza kyasinze okukolera mu oli abadde ebyo bya Saimo kati kirina okumulaga nti alina okubeerayo ddala eri nti newe yazze munda okubuuza ku principal yakomye ku Nubian Lee yabadde agezaako okwagala okwesusika wali Dax 5 n'agamba toyina salako nga tebamanyi mission gy'alina eyo no show abantu abasinga ezala uli badde mu kuso
Sheya abantu basinga badete bamanyi principal agenda kujja. Mera kyade kiraga lwatu. Kuba Epas musajja wa NUP nnyo. Be bantu abalaba ensonga mutuufu bwazo. Yanze newunya abantu abagala eya government okufa obufi ngate yesinza okwavuwaza abantu wano. Ate muyimbi ate abawagizi be bebasinga okunyigirizibwa mu mbeera zonna ez'okufuna mu akasente nategeka sho alina kukuluma mbu tebazzi nenga te gavumenti gyawagala yakimanyi nti yababuuziza sente zandize mu sho alina avaayo n'avuma abawagizi abamu ne bakitimba no kitimba nti NUP enkubye NUP siraba ngayo aje gamba boteeka sho NUP yewa abantu sente mugenda ekirala bw'otegeka nga sho NUP nevayo negamba nti abantu temugenda mu sho bwe batajja manya NUP byayogerako byesinga amaanyi okusinga gwe byogoberera. Waliwo yayogera luli ku sho ya Kingsa n'agamba mbu abantu abasinga mu Kingsa abayingiridde bwereere neŋŋamba kati zino sho zibatera okugaa nti zisaze lwaki nabo tebabakkiriza ne bayingirira bwereere ne bajjuza. Kingsa yatuuka n'okugenda ku sho eyo nga tebo zizaggwawo nasiza abwerere nga ate ye ekyenjawulo kye yayina nti wali muntu yali ategekese lugogo n'asasuza abantu emitwalo 3 ordinary. Kituufu abasinga balaba ebadde yebbe nnyo ebikoma ku mitwalo 2 naye ate wano bajjula ab'emitwalo 3 bajja ne babagoba n'okubagoba ku gate nti wajjudde ne badde ewaka ne beebaka naye nga tebali bakyayagala okuyingira. So kati ndoze ensonga ya principle n'omunene nyinza giwumbawumba bwetyo nti muntu yenna kano kanziremu kabagambe omuntu waba kusinga eddala gye buva ne gye bulaga we positioning mu ango wakulabira bwaba kwetaza ajja kubongeko tomulumba ajja kukola nga ye bakoze omunene omutono w'ekibuga. Okay tuyanze ge Lubaluse wa TV kwoli gyosinzira yonna tusiima yonna gyosinzira okubanga otulaba agamba ki Bright Jakana webale ku Lubaluse wa tovaako tusiima nnyo tusiimira ddala ade manja kana naduli nti no Bright oyogerezeganya Bright muwagizi munno muwagizi wa mani rero no muri munsiike so kwange nagumaze jjo nagukubye 2-0 kati feresebo tetukyanyigirwa mu ttooke tumalaga tuteeka mu mpombo simayanga mu misaani konyigenyige era fazali bobo tutaddemu tuvaamu eminwe egimu tegigonze tuli bakusaaga ekyo kyo lugera kigattira wamu. Trump yatabuse olwamala okulayira bwati najjawo omukwano ogw'ebikukujju amanyi naawo yagalaga. Ekirala obuyambi bonna obadde bujja mu Africa Trump nasooka n'abuyimiriza bwenyogera Africa ne Uganda mweri obuyambi obadde butuweebwa mu health bubadde buyamba ki bubadde buyamba okugula eddagala lya ARVs eddagala lya sukaali okubanga tiri expensive ezo sente ziyambako ebintu bwebityo ziyambako okugula okukendeza kusendeza peepu kuba tugeze peepu oba obadde omugula nusu kasanvu oba mutwalo kiba kiseza ziri sente zibongerako wali bwe bazijjawo. amakenda ako gan confusing waliyo peepu ne puleepu ano peepu yono tugeze weegasse n'omuntu n'omwekengera n'omira oyo si ye puleepu manyi peepu kugombi gano either peepu ba puleepu akamu kazinjiza mukenenya akalala kambuto kabakyala kati peepu yazinjiza mukenenya ye peepu ye omumira tugeze nekengedde omuntu oba nadde nepimye ne kano kagundi n'oba omaze okwebaka naye anti ye bagamba ne before era osobola nekyo kikuteesa ebikerenda mu lubuto ng'obupiira gye buli anti biyinza okubona bwate ministry ya health tevanga netugamba nti mutusonyiwe nti bwalifa bwaliko obutuli nawulira mpulire nga bagambe nga busajira abako kati Trump byebimu ku ebyo ebigenda okubanga bikosebwa yatuwadde emyezi 3 ekira organization zonna ezibadde zikola ki ziwa obuyambi mu Africa era nazo bazitopinze ne muganda wange Robert Musanji newe yakikwatiddemu awo abadde atuleetera embi nayo baginyizeemu so ebintu ebigenda tutunyiga kyokka ebintu ebyakabalukawo nti health ekoseddwa
ku nsimbi eyo ebadde ejja buno buwumbi nno obadde butuyambako wano mu byobulamu mu ndwadde nnyingi ezo zonna gundi bino badde baziteekamuko mu bino ebyokukalirira kansa biki ebyo bito abasikosera abamu eddagala eri bamiramirako biki kanate mu ngeri y'emu ate gavumenti ate erese nevayo negamba ebola zze tetuli bakukwebera naye kati nze mmwe mwesooka okwewuunya kati kankubuuza abazungu balungi babi teri muntu mubi abazungu balungi Museveni bulijjo ayogerera ki ku bazungu babi kati mukabira ki yerindako waliwo nawe yagambira nti ffe tetulidda wamwe nemba musibyeyo tetujja kudda obuzibu obuli ku gavumenti ye Uganda oba ngambe za Africa ne kanjogera Uganda gye mmanyi wabanga waliyo omuntu ayina gyasimbye oluseke gyakama tiri bannansi tebasobola mmanya naye womanyira ng'oluseke luzeemu ekisejja wali bade batuloga nti beba byekolera njagala ombuulire esente zebaba Ministry of Health zibadde zikola ki kwebyo byenkumenyedde ate nga bakugambye nti munawudde nabyani guwaŋŋambye nti Ministry ya Health yavuddeyo negamba mbu bamukenenya eddagala weeriri kati zibadde zikola ki bw'okibeera bw'ogamba nti bagamba nti bw'oba okyaye sitaani kyawana ebikolwa bye byonna oli ayinza okyawako sitaani ate ebikolwa bye nga byagenderako sitaani amukyaye naye obwenzi abukola nze abasumba wano mmanyi abasumba omusumba so sigamba endiga omusumba naye ng'obwenzi bwaliko ate nga yina nakubaka abasajja gwamanyi nti ono mufumbo nono kya alawo mwogere kati ongamba olya nti yakyaye sitaani ate naasigaza ebikolwa bye tya alawo abasumba gye bali naye nga abamu mbamanyi n'embeera zaabwe so kati ebyo simanyanga America yaweze simanyanga Trump yaweze ekisooka abazungu babi okusinziira ku gavumenti bwetugamba tebalina kweyingiza mu byabukulembeze by'amawanga gano kati omuzungu bw'ogamba nti mubi talina kweyingiza mu nsonga zo bw'asalawo ogamba n'obyambe mbadde nkola lwaki oba okekema kati ebola yazze tugenda kumujjanja bisaaki olaba nkugamba ebigambo bino era simanyi mu maaso eyo oba oluba okyabijjukira nkugamba ebigambo bino nga amawanga ga Africa naddala agasinga okubeeramu enfuga ey'obwa dictatorship nga mboolekera akalulu ebintu ebimu babisuubirwa siyinza agamba abantu nti bayitayo ne wano ku Saidina nawudde bagamba waliwo abasawo ba 10 babatadde mu karantini mbu balina ebola mbu baafuna omulwadde w'ebola tebasooka kitegeererawo kati abasawo 10 babatadde mu karantini simanyi oba byakugejjesa nsonga ne baki naye nga kyolina omumanya nga tugenda mu kalulu wano buli kimu kisuubire ne monkeypox yaliwo juzi abantu nga bajja obutolobojjo tumanyi ki oba waliwo ebijja ne bimufuumuula bayoza obutolobojjo ne bukya nga abantu nga berwanyeko gwe omusaayi gw'omuddugavu gulaba edduka kati bamanyi nti ebola bwe bulwadde bwokka obusobola omusaayi gw'omuddugavu ebola kati yazze kati onookulota alaale nga ebola waali ng'ogenda kwebuuza ku bantu mu constituency nga ebola yazze mwatugaa nti ne covid baali balimba teyaliwo naye nga covid yaliwo covid kituufu yaliwo kagambe kino covid yali ssenyiga owa bulijjo yono lwakuba abazungu abasinga omusayi gwabwe blood type yabwe ya A ate obusimu obulwanyisa endwadde mu mubiri buba buzibu buba bunafu kati omuzungu akwatibwa ssenyiga asobola okufa gwe byoza wali wase yaba agenderawo mu ddwaliro okolotya gwe n'olabanga noga ssenyiga ezo ndwadde zaffe za lukonvu akakwata n'oyasimula n'onyiza ne kagenda ekifuba omuzungu awo buba bulabe bulwadde ku ye yali ssenyiga wa bulijjo lwakuba nti yajja n'asookera waabwe
ninga si yalwala obulwadde obutiisa era kugamba abantu bangi abamuwona abakwatibwa ne bamanya okuwona nga tebategedde nti ba covid yankudde nga wulira kisenyiga awo nekimukwata kyo naye ebola yewe obulwadde obusobola omusaayi omuddugavu kati tebezo ebola akwata abaddugavu ne bafa kati singa mu kujja kwa covid yali ebola singa mu nsi mulimu omuzungu singa temuli naye ebola yazze kituufu naye kye tuba tulinda tunda gye binaggwera bayinza okuba nga ebola yazze olwa Trump okugira oti nga twagalayo ku buyambi side ewalala naye kyemmanyi ku gavumenti ya wano bamala kuzibikira luseke gye baddeeko ekamula ke kagero kali ke wangambako ndi wano mu Uganda omuntu abagenda ebweru tola kumubba n'ogamba bulijjo obadde ogenda lubalusewa mu nyambe basajja banzibye sente naye nga kyaliwo balitagamba nga nti mpanga genda bwe kati gavumenti y'omuddugavu waneeno kino kituufu kigenda kosa abaddugavu kusinga ddala mu Uganda wano bangi bagenda kosebwa naye kyebalina okumanya olaba luli badde bafuna mukenenya nga waliwo eddagala kati olwo beegatte nga bakimanyi nti ate ono gwe banaafuna ajja kubaako n'ebijirijimba kuba taliiko ddagala ng'omanyi newe naamufuna wali ku ttaso teri n'ebitongole bingi bibadde biyamba bannayuganda nga sente zibijja mawanga okusinga ddala mu USA mu America kyokka ate gavumenti gyegamba mbu temuyingira mu nsonga zaffe wano aje bw'oba olemereddwa okulabirira amakaago n'omala omwaka mulamba nga nze nkuyimirizaawo nze ewaka oyina obusobozi buleka 2,000 nenza akanana nga nze nkakuwa osobola okuba ku mukazi oyo nekugamba toddamu mukuba n'oyomba nsobola n'okugamba ate olumu oyinza okubompa obuyambi bone nga oyagala tutuuka ne mu maka gange anti balina okutuuka bw'okkiriza nkuwa obuyambi oba tokyali independent wantu wonna aye kati obusajja bwo obulagira ng'obusobozi bukubuze osobola kwegatta nenga sobola kulabirira okwegata buli omwakiso ate wamma okwegata bakuyigirizaawo waliyo omwana gwe bali bagambe otandika mpola waliyo essomero eriyigiriza okwegatta teririiyo naye okwegatta okuba bagata abaana bagenda masibalibo ne bayigira babiyigireyo okwegatta kujja n'obusobozi mulimu ekintu ekiri nakyo era osobola okusanga awo wana buzanya mama ne taata ogenda okulaba akalenzi ke bambaze ekisuuti akawala bakataddeko kadaali lwaki tebakoze kawala kawala ogenda okulaba akamba kalesi wali kagamba mugende muzyeta amazzi mama ne taata beebake nyina mwannyinaze leeya buli w'omugamba okagamba ndeka eyo nature ndeka munnange naye nga omuntu bw'okkirizanga okuwa obuyambi omuntu bw'okkirizanga okuwa obuyambi kkiriza otambulirenga ku ntolize ebimu tetujja kubikkirizanga wadde otuwa anti kati awo weemalirire Uganda sebo ompadde sente ndi emmere ojalangu nga ntoliisa jjiiko si sente omuntu bw'okkiriza nti agenda kuyambako olubeerera kiringa amasomero gano ge tutwalamu abaana oba kugamba nti tugenda kukuwa half basali kkiriza otambulire ku biragiro by'essomero oba ga tugenda kukulabirira omwana kkiriza tugenda muwalira bwerere togamba omwana mugenda muwerera bwerere temukkiriza okugenda mu music dance and drama temumukiriza bikatemba byammwe ng'omutwala ewalala oba olina obusobozi ekyeza yala amasomero agawagundi ono omwana fresh kid gamanyi n'omuyimbisa buli bwe baagala gomanyi sente ze bamuteekamu abo zebasasulayo gwe obusobozi obuyina agenda ayimbire ku bwerere kimuggyako ki bw'anaavaayo n'ebweru ng'ayimba ebyesente webiba gyebiri naye bwe babeera ng'omuntu akuwa obuyambi kkiriza kutegeere naye omukyalawo ne wakugamba nti mpaamu muweemu omulemera tojja muliisa Haji Mukisa Karim ono nno nga musomi wa dduwa asangibwa wali bujuuko mukubireko essimu osobola okuba nga ofuna omukisa mwabaagala obutuuze mu nsi z'ebweru weekwate Haji Mukisa Karim asobola okuba nga akusomera edduwa oyina mizimu gikutawaanya oyina byoloota oyina agazimuzimu agakutawaanya Haji Mukisa Karim goba weekwata va ku baffere weekwate Haji Mukisa Karim asobola okuba nga akusomera edduwa Moshi Media nagge nti yetwambaza olunaku olwaleero ate ng'ekyatwambaliza ddala bakugu mu kkuba ebifaananyi amasati mugalaba mulimu ennaku zino
abantu abakolako esaati ezitategeerekeka za bulijjo nalako producer ng'ajambadde eriko sibitegeeraataddeko enkuba ne batabati nefuna Mosh Media ekolera branding ekolera t-shirt ng'eno ekolera amasaati t-shirt efuna quality ye Mosh Media osobola okubanga ofuna ekintu kiri ku mutindo leka kufuna kintu lwakwako kyejjako kiringa nze ngamba nnyo abantu nti osobola okubanga osomesa omwana nga omusomesa wa 6,000 biki ni awo toli mu kusomesa mwana oli kumwejjako bwejja just olaga abantu nti agenda ku ssomero kisoboka nakyo naye ate oyinza okubanga ng'ate toli mu kumuwa toli mu education naye abantu ekibeegasa nga tebalina busobozi kyaki Sunset Junior Schools gye nkuzigirira otwaleyo omwana asobole okubanga akola ki abangulwa mu mangulu ennungi ennyo ennyini ddala. Sunset tulina branches 3 ensimbi zaawukanamu Sunset Matuga, Sunset Kawanda ne Sunset Kawempe. Wonna wooli lwaki ojja omwana Kawempe ate omuleeta eno mulisigazaawo ku Sunset Kawempe wali Kawempe awo osobola okubanga omwana omukola ki ewa agikulumba awo ennyini essomero weeriri ate ng'ekirinya bigo tuli wali eri Kawanda Matuga tuli mu kirwanira ye Sunset Junior School sebo nga maliriza ensonga eyo oyinza okugenda ku nsonga ndala obuyambi bubadde buva mu mawanga ga Bulaaya eyo okusinga ddala mu America oyagala babwanike bakuteera businga kuyimirizawo bakungu ba gavumenti era ensimbi ezo zibadde ziba kubanga sofa ekibadde kiragibwawo obusobozi gavumenti nga yebesobola obuteekamu buno budagala simanga kuyamba abantu bawa bupiira simanga kubasomesa mwekuma batya family planning simanga bupiira walo ne oli aba complaining ngambo bupiira lezo sente zibateeka mu kusomesa ezo nganda abantu atebeyongera ku lwala babasomesa ku lwala bade omuntu yetaga kusomesa already kati buli muntu akimanyi mukenenya jali wabula buli wamu mutekewo bupiira ate mutekewo buli size wola bakatabira mu size wano si yaje ono yambala XL nze nyambala medium kati muteke obupiira buli mu size ate abamu bagamba mbu ate bubanyiga mbutebutu ate babweka kamubwe babweka tekamubwe babweka katisi oyina ati no oyina lwokamba lwa akaserengeta tekaddayo bagamba ogwo omukolo bwe guba gulina okubanga emayingi yo nikakana kale weka kati kamukanu nga nokakumalako mirembe yeso wacha bamba busuula walogera lele yagabeti tibaddaye obupiira buzibu oyinza okuba oline n'omwagalwawo tugeze mugenze mu luumu munagamba mbobo onootera naggandi mukulu totaddeeko kapiira mbukati obalamu fuluma olaba abakutayimize mu mbeera mbi naye alimba bw'obalamu fuluma ng'oyinza okugenda okukakima ku dduuka ne bagate edduuka liggale kalooga nkuze ntya osobola otambula olugendo n'okoma mu kkubo mb'omukazi nagamba naye oba weesiga nga nze kale kankwesige naye kati mbuuza kati omukazi kikyasinga okutya abakazi basinga kutya mbuto batya mbuto kale agambe bugambe owaayi bw'oba onoosera okutuuka soko obukebuke wali omalodde okay koti ensukurumu yensukurumu yakawangamudde yagambye ndozo omusango ogumanyi ogubadde gwatwalibwayo ogwa koti y'amagye yali waloopa omusango ogwa koti y'amagye okubanga ewozesa basiviliya naye baloya basibye mu kucacanja era abanywamu banywedde namu nenze kyazenza okunsesa nti omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kaguta Museveni yavuddeyo n'omukuku gw'ebbaluwa otera okuguyita omukuku gw'ebbaluwa n'abaga ekiwandiiko naga tabirabanga bino tosobola kubanga abantu ogamba nti ba civilians babawoleza eri ng'ate bebawoleza eri mu court martial eba ba already baina firearms bye nga mundu biche bye bikompola biche bye bitu nakati abantu bawozeza eri si bano bannabbi enkoko no babeegumbude kiba bakubuuze mundu wajijja wache baagala bamanye nagezera wana okugezesa nti abakalamoja abali balemedde mundu biche bye batu vite yaliwo wajirabe nti baba twalanga mugundi zino mu koti zino eza bulijjo mungana abalamuzi batyo obawozesa naye batwalayo koti masho ulya bulungi baba malayo bumazi
era omugugu wegundi eyo jafuna obudde okusoma bulungi okumanyinza okuba agusomye kukugwa ebbaluwa nagusomyemu so kiraga nti omukulembeze w'eggwanga teyakkiriziganyizza na kkooti ensukulumu olwo kkooti ensukulumu twabadde mu high court awo emibegako ku musango gw'abamawulire ebyo direct yakuba bannamawulire nondaga omusajja nga yali mu kkooti ensukulumu wallahi bangamba abalala basaba nti waliwo omuntu gw'otululira ng'ekkooti gyali kkooti ensukulumu naye mu bantu abasinga okubala ebyobufuzi wano mu Uganda noza Museveni okufuna omuntu amuwunyamu mpozi nga bamutute na violence kagambe kino mu bana Uganda minza okuddawo ne mukyakyanca ne mugamba mbu kuno omusango mwawangudde nedda teri kooti esobola kusala musango gwe gutunga Museveni takirimu guluza lwaki yavuddeyo n'akiwakanya kagambe ebintu bibiri ekisooka Museveni ayogerwako nga dikiteeta nakyemalira amaze emyaka mingi ng'afuga eggwanga nga tavaako era buli omu agamba musajja mubi nakyemalira akolanga byayagala kyokka tuli mu kaseera tugendera mu kalulu ng'ayagala asooka alungiye ekifaananyi kye mu mawanga ga Bulaaya nti bannange we mugamba mbu kkooti nze nzisalirawo olaba yasazeewo okunzijako obuyinza okuwozesa abantu abanvuganya nempandika n'ebbaluwa yino nga siri mu mativu kati mungamba muti nti bannange buli kimu institution zonna nze nzitwala kati singa nze mbadde nzitwala eno kkooti nandigikiriza okusala bino kwega kyalaze nti kkooti zeetwala yakyalaze nti buli omu kati buli omu agamba kkooti ddala zeemalira era ogenda okulaba bakajjajja taba NRM mugamba wano simanga musango mwe babawangula mugamba bababbye ate omuwangula ne musayine mukyakyanca kati singa Museveni yabadde akontrolinga kkooti ogwo omusango bandikusaze batyo ng'ate kiri akyagala ate nga kiri akyagala awandise n'ebbaluwa yiye wabula esimu mativu kyogamba Katabira nti kintu kino yakibaddemu engeri gye tugenda mu kalulu ngambye obukulembeze bwe basi obuliko question mark mu kifaananyi ky'ensi yonna ng'abantu bagenda mu kalulu ebyo bye bibeerawo wabeerawo ebintu ebimu ebikolebwa nga biri unusual kanawe nkimanyi weebuuza Museveni yali salitekayo liyite mu bbaluwa yagambye n'okugamba nti mbadde ndi eno ndi mu kutambula ne babya PDM gye byansangidde Sejjirinya olaba yali ng'agamba abantu tebabata Sejjirinya ne Alan just a mere MPs mubabijambiya bikoze bitya nagano gamba abantu emisango gya Sejjirinya abagambe emisango gya president n'abatajiriye mugiba gyeraga ebibijambiya tebasobola kukutaba lwaki abalamuzi basoka ngo okuteka badduka nga misango egyo nga balaba obujulizi obujja ku mmeeza temuli makulu naye nga te order eri egamba temubawa beyiro oyina agamba nze nkwate bino mbisome wali mu bantu ekifaananyi kyange kife omusango nga banasomera nga agusuulawo kati mwe abatamanyi Museveni ebyo bayita okuzanya ebyobufuzi kibayita maturity mu byobufuzi aleka ekintu ekimu ne kiyita nenga ina ye ne mukyakyanca wano nalaye bana Uganda nga mukyakyanca ninga bannange oli mu Kenya anza teze sakyakyankiza wategedde zibulako kulya bulya kyogamba kino ekintu kiyakibaddemu president alabe mu bbaluwa ye nga yeewuunyizza newuunyiza abalamuzi bano etteeka lyayise nenjagala ombuli oba Besigye bagenda kumugjayo bamuwozesi walala anti Besigye ali mu magye kigambo kano retired kitegeeza ki eyawumula naye era once bagamba once honorable is always honorable once a soldier is always a soldier nga bamuyise ku special operations wabera always sabo omuntu aliko majero muto omuta ero gama gwe wayingiridde ow'amagye mu ttaka lye kubuuze etteeka wali olirabyewa n'osokola omuntu mu ggwanga edda n'omuvunaano okubeera n'ebyokulwanyisa kati aje sikolagana naawe nobeera n'emundu mu njuyo nze nga nzija mu njuyo nga ngamba obadde otegeka kunzita nyinza okuba onsanze enjuwa nsanga muyange ng'onnumbye nyinza okuba onsanze njikyusakyusa bwino ga omusajja abadde kale veewuwo ojjo ewange nga nnemundu nkuba amasasi nfola ye batakuvunaana yaga omusajja watise waaki naye singa mba nze wuwo nga nkulumbe baga yadde yeetaasa
noli bamusokokodde Kenya mbotalina ebyokulwanyisa ebyo ebivunanyizibwa ku gavumenti ye Kenya ali bajeni babivunanira wano okwo temuba musango temuba kati kyenkugambye n'ebyo byonna nalabye kooti y'amajja nayo eyanukula negamba ye BSG si wakuva mu kooti masho ne basibe ba Nuupu kali njagala ombuli obeteekere si byo yabyanswa omusango gwasaliddwa byo yabyanswa wali baddeko we bakuŋŋonta enswa ne bagira we bati ne bajjamu enswa guno omwoya ne bakasuka wali kali nga bakuwa omwoya ng'ogamba genda osiikeko olye byeteeka nga bagundi ab'amaanyi baloyo ab'amaanyi ba Methodist Segona bano Lukwago bonna bakyakyankiza naye bannange kali mulimu abantu abatakyavaako hadiisi mulimu abantu boolaba nti bali bagala kujjayo bujja bagambe twalwaniridde ne tubeerawo kali babadde bagala kukolawo ki awo eyo yabadde ensala si kuwulira musa Lubalusewa TV mazima ku mazima.